Leero muganda waffe Sefuko aleeteddwa mu kkooti. Katusuubire nti olunaku olwaleero n'aba ng'ateebwa vaayo yo sayidi awo. Twala mu kkooti olunaku olwaleero. Yakuba enkofiira mu kkooti. Tuli mu kkooti ssaawa zino. Tusuubira baatusuubiza olunaku olwokutaano omukulu Sefuko ajja kuba ateebwa nga bulijjo mbadde mbawoleza ensonga z'omusango guno, era kati neera tutuuse mu kkooti okulabika nti tubawoleza buli kimu nga kirina okutambula kyonna awamu. Leero wakutaano ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omukaaga nga bwe twali mu miitingi ne fulufiga n'omukyala Catherine Kusaasira ne bagamba nti omwana olwokutaano ateebwe ennaku z'omwezi 17 alina okuteebwa. So tusuubira nti olunaku olwaleero embeera yonna kinaba kisobose kyonna kikolebwe ayinza okuvaayo. Kkooti etudde essaawa zino nja kubaku apulekisi zonna zeetaaga okutwalira wamu okugoberera ensonga nga bwe zirina okutambula. Weewaawo tugoberere paka sayidi ludda luli ya maama atudde wale. So tukyagenda maaso, ensonga zonna tuzitambuza bulungi. Ludda luli tulina maama wa Sefuko, emabega mutabani. Kale tugoberere, tujja kuba tukuwa ebisinga ku bino byonna. Omukulu bw'atyo bw'alinza. Kale tuli mu kkooti, Majestic Court Makindi gye tulimu olunaku olwaleero, era ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa mukaaga omwaka 2022. Olunaku lwakutaano nga bwe twasuubizibwa omukyala Fulufiga n'asuubiza nti omwana ono ajja kuba ateebwa. Kkooti etudde abantu bali bangi naye tugoberere mu byonna. Nze nja kuba nkuwa ebisingawo ku bino.